kakati waliwo ekintu kyenjagala okwogerako nga kyamugaso nnyo era mbasaba mukiwulirize. Waliwo abantu abafa nga tebannatuuka kufa. Fetuba ntumanyi nti Katonda yagezeza entuuko. Nabadde nakyogeddeko dda ne oba nawe tewakitegedde oba okirabidde bwerabizi. Ne ŋŋamba nti omuntu akyasobolera ddala Sitaani asobolera ddala okusinkana Katonda n'amusaba okujja okugezesa. Kati Katonda naye olw'okulaga ekitiibwa kye n'agamba genda omugezese. Kati musajja wattu oba mukazi wattu yakugezesa n'ogwayo bugwi. Waliwo abantu Sitaani batta nga ayagala agezese maama wo oba taata wo oba muganda oba bbaawo oba omuntu yenna ayina mukwano gwo. Nakuta Sitaani nakutwala. Naye nga tonatuuka mu ntuuko. Kakati bebe gye emyoyo egitava ku nsi kuno. Gye emyoyo gy'osanga ku kkubo. Kati waliwo emyoyo ejjajja ne gikulemberawo ne gyesibawo namuŋoona. Nali mpitawo lumu nga waliwo omukazi nga alina omusaayi muno ne wano wotandika okuyingira mu nsi y'omwoyo otandika n'okuwulira akagombe kaago nga kaki kavuga kajja akagombe magombe ak'okufa kavuga. Lwaki kavuga? Amagombe gajaganya. Amagombe go gaagala kutta na kuzikiriza. Bagatta gafunamu nti. Naye Yesu yajja tube n'obulamu anti awe gafunira bano begagenda okwerimbikamu. Omanyi Bayibuli oyogera eri mu kubikulirwa etulaga bulungi nnyo. Etulaga bulungi nnyo nti bano ba foreign angels bwe bava eri gye bava ne bajjawa wetulaga olutalo mu ggulu abakasasiro ne baleeta ekibaketi kino ekya plastic kino ebya green nga bakisindika kati bakiyisitulo okiyiwayo nga mbalaba ngamba Mukama nanyamba nenfunamu just ekitooke oba ekiwogowogo Mukama yankolera ekyamagero. Sitaani nga yakujoza akasajja kajoga nange ngenda kukajoga mbasaba tuyimirire njoga akasajja ako nendaba ekigaati nekigwa bwe kyagwa ekigaati we pu wansi nenziruka emisinde nenkikwata kubanga ono yali akiyoza ekitiyo akikanyugeyo nga kimeze enviiri naye nakikwata nze nasinziira nga ninga kita ng'enjala ennuma nga mpulira nfe enjala nga nywedde amazzi g'omudumo. Kati waliwo awali nana hoteere waawo awo bayitawo wanzati nali ntambula butambuzi nga naye saasoma nga n'ebyalo sibimanyi. Kampala yenna ndi wano naye simanyi manyi nti okwata wano n'ofulumira wali ebyalo yali yankola Sitaani yali yankolako effujjo. Ekigaati okibaka nenkibaka nenkivuubeera nenkirya. Kati bano abaana bali bagudde gate ne bantunuulira nenzinga ekigaati nga kiriko n'envi. Sitaani yanumya, Sitaani yambonyabonya, Sitaani mukyawa mu linnya lya Yesu era. Sitaani yakubonyabonya oba entegeka embi eza family yo Sitaani. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Nsaba omwoyo abeereko n'ekyakolera amamire mu bulamu obwo. Bwe naye yita omwoyo amamire
awo abalina emizimu bonna abagwa ne bagwa abalina emizimu ne bapaaluka ne bakuba obugoye ne bugwa abantu ne baleekaana kati ne tubulwa control ekwata abantu kubanga twali mu open place abantu we balaba ebweru ne bagamba n'akasajja kano kalogo nnyo musajja wa Illuminati ayina amaanyi era nze kati bankungiriza nnyo bagamba oyo ayina amaanyi wa Illuminati oba oli kwegamba buli kintu kyonna ekyobwa Katonda bakisitula bakiwa Sitaani afuba nnyo okulaba ng'akyusa ebintu kifuula nnenge abikole nga bw'ayagala so bannyabo ne basebo tukkirize Yesu Kristo tuwone embeera ezeefukuusa okwekyusakyusa embeera ez'okubeera nga tupretendinga ntwagala Katonda ng'amazima tuli nga mu butuufu ogamba oyagala Katonda oyinayo zaakeedi zo nnya kyokka okyakola okuzimba endala abaana b'abandi basula bweru abaana ba Mukama basula bweru bapasita b'enkya tebalina bazadde baabwe nkugambye ffe ku kyaki batuleetera abaana ne babatusuulira nze bandeetera abaana ne bansuulira abaana abato nange nga nyina kyenyina okukola kati waliwo nze size gye sisobola kuba nange ndi enfuna yange Mukama yakagiyingiramu era kyekivola bansaba nnyo okunyambako mu nsonga y'abaana naddala mu nsonga y'abaana nsaba nnyo munkwatireko tusobole okugenda mu maaso mu linnya erya Yesu ate nga tulina n'olukuŋŋaana ne crusade tutegeka buli mwezi tutegeka crusade emu buli mwezi kati crusade ya leero egenda beera nakifuma mukono nakifuma ali mukono awe wati awo wansi wegenda okubeera era mpita abantu bonna nga goyagala okuweereza oli mukubi wa ttendo oli mukubi wa byuma kugamba kyonna mu buweereza bwo engeri gy'olimu nga wali yagadde okutujoyininga jangu otujoyininge tugende tuweereze Mukama ffe enjiri yaffe tugenda tambula district ku district bwe tumalayo district zonna buli mwezi tuba ne district emu tutambula ne tumalayo naye obusobozi bwe bunayeeyongera twagala tukolenga crusade nga 3 buli mwezi tusobole okumalayo amangu Uganda tulumbe East Africa bwe tumalayo East Africa tulumbe Africa tulangirira revival gwe nakikkiriza ngero olabira ddala nga amadda ga Kristo gasembedde tweyungeko tusobole okuweereza Mukama osupportinge crusade eyo osupportinge enjiri eyo tutambule ate tukoma tusupportinga na sente wobanga oli kumpimpi jangu tugende ffenna tuweereze Mukama tubuganye ekitibwa kya Katonda kakati so amagombe gagabirira ebyuma makyaki gatwala abaweereza galwanyisa ekkanisa ey'ebiro eby'oluvannyuma mwegendereze nnyo amakanisa agatandika kati amakanisa gonna g'abavubuka kakati kubanga tuli babiro bya luvannyuma Mukama yawa abavubuka omukisa mu kulandira revive eno mu madda ge ag'omulundi ogwokubiri naye abavubuka mu abasinga okwenyigira mu ebyo bwenzi kwagala nnyo ssente lwansonga Sitaani era alwanyisa nnyo ffe abavubuka mulina amalala let me tell you kuno ku nsi tekuliiko muntu n'omu atayagala sente mumususa tozaagala naye ozeetaaga naawe nze nzaagala siyinza nakuli era oli bwaba zinamu ng'alaga kungezesa anoonya mpala bwannaaziganda ne bannange bwengezesa nkema naye mwavuga mususa naddala abasumba mubeera benzi mwetaba n'endiga mwagala endiga ze musumba mwagala ebyobugagga naye omusajja omulaba wankaliddemu ali kunze ati ogambye nti Katonda ayimusiza ekkanisa ey'omulembe omuvannyuma kati lwaki osonga munze gwe nnina wano kale mubiwulira mwe abasumba abavubuka mwabagamba Katonda yandaze nkusabire mabeere mu bitundu by'ekyama nze nkugambye mbadde kasita ekyo nabadde nakitereezezza edda nti sikwata ku mwana wa muntu nyimirira eri nenyaniriza omwoyo wa Mukama Katonda yakundaze nakola ebyekisa Yesu akuntumye kakati munnange Sitaani alwanyisa omulembe ogwe n'ayita ne mu basumba ayita mu buli kanyomero konna okulabika nga akuba ekkanisa eby'oluvannyuma asobole okuyambako amagombe kakati waliwo ekintu kyenjagala okwogerako nga kya mugaso nnyo era mbasaba mukiwulirize waliwo abantu abafa nga tebannatuuka kufa fetuba ntumanyi nti Katonda yagezeezo entuuko nabadde nakyogeddeko dda oba nawe tewakitegedde oba okirabidde bwerabizi ne ŋŋamba nti omuntu akyasobolera ddala Sitaani asobolera ddala okusinkana Katonda
namusaba okujja okugezesa kati Katonda naye olw'okulaga ekitiibwa kye n'agamba genda omugezese kati musajja watuwa mukazi watuwa kugezesa n'ogwayo bugwi waliwo abantu Sitaani batta nga ayagala agezese maama wo oba taata wo oba muganda oba bbaawo oba omuntu yenna yina mukwano gwo nakuta Sitaani nakutwala naye nga tonatuuka mu ntuuko kakati bebe gye emyoyo egitava ku nsi kuno gye emyoyo gy'osanga ku kkubo kati waliwo emyoyo ejjajja negikulemberawo negyesibawo namuŋoona nali mpitawo lumu nga waliwo omukazi nga alina omusaayi muno ne wano nentunulayo bwe nti ng'akaaba amaziga nga alina ennaku ennyingi neŋŋamba naye kino ki ekigenda mu maaso nensirika kati mba ndi awo neŋŋende waka nembuuza mukama nemugana naye mukama lwaki nalabye vision eringa etiisa omanyi amagomba ogalaba genjogerako wotandika okuyingira mu nsi y'omwoyo otandika n'okuwulira akagombe kaago nga kaki kavuga kagira akagombe k'emagombe ak'okufa kavuga lwaki kavuga amagombe gajaganya amagombe go gaagala kutta na kuzikiriza bwe gatta gafunamu nti naye Yesu yajja tube n'obulamu anti awe gafunira bano begagenda okwerimbikamu omanyi Bayibuli oyogera eri mu kubikkulirwa etulaga bulungi nnyo etulaga bulungi nnyo nti bano bafulene angels bwe bava eri gye bava ne bajjawa wetulaga olutalo mu ggulu gibikule Bayibuli eyo mu kubikkulirwa twagala nnyo tugibalage kati olutalo olwo lwamala okujja mu ggulu kati Sitaani oyo kyeyakola yakwata somayo tuleke kwogeza Katonda 12 olunyiriri lwa 7 12 ne waba olutalo mu ggulu Mikayiri ne bamalayika be ne batabaala okulwana n'ogusota ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo kati ekyo kakyo kanzi kimbadde njagala tufuneko naye tovaawo kati ogusota guneeno ye Sitaani omulyolyomi ekifaananyi ekikulu Sitaani kyasinga okulabikiramu alabikira nnyo mu musota ekifaananyi ekikulu kyasinga okwerimbikiramu naye ate n'omusota nakyo kitonde kya Katonda wabula bannange Sitaani mulimba kyakola kimu kyokka kulimbalimba kubuzaabuza akujje ku mulamwa kakati munnange nga gundi nga Sitaani nga balwanagana Bayibuli egambye etya wano eno nti ne waba olutalo mu ggulu Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota kati kino kigambo kyenyala nti ne bamalayika be kati genda kuluddako owulire ogusota wano ne gulwana ne bamalayika baagwo olw'omunaana ne batayinza kuwangula so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu kati 9 n'ogusota ogunene ne gusuulibwa omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era Setaani omulimba w'ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo awo eyo gye nabadde nyina n'okutandika okwogerako kakati bamalayika baagwo abo tujjukira ensomesa nnyingi nnyo ezize naye nga basomesa ku muntu ogwa Setaani tebasomesa ku malayika waabyo kati bamalayika baagwo tebenkanyankanya busobozi bwa Setaani naye basobola okujja ne bakuliyetinga accident we bamala okuliyetinga accident ne baddira omwoyo gwo yafudde mu accident ne bagwambala ne batandika okujja nga babuzaabuza ne batandika okujja nga bakyankalanya nga babuzaabuza nga bakyankalanya nga bakola kye baagala kyonna kati noyebaka noloota n'ogamba nti naloose taata wange yafa taaba ye baba mukozesa bukozesa omuntu kasita kagwamu kaba kaweddemu tadda oddawa toddamu kulabika oba oweddemu ekitibwa ekyobutonzi era kyekivola banze kambabulire lumu Mukama yandaga naŋŋamba nti
amagombe gateekateeka abantu abakola batya ba foreign angels ne gatandika okubatuma mu nsi muno kati gabatuma ne bakuliyetinga embeera ezitategerekeka ebiseera ebisinga obungi ogenda okulaba nti omuntu agudde ku accident bafudde mwenda bafudde 10 olose ekifaananyi olose kya muntu yafa muganda wange kasita oloote ekifaananyi ky'omuntu yafa era ojjalabanga n'ebintu byo bisitandika okwononeka kubanga kuli kufa kwe kuba kuzze era akagombe k'okufa kabeera kavuga omuntu abeera n'atera okufa akagombe k'okufa kawulira katandika okuvuga amagombe ago ogasiga ekifaananyi gali wano ku nsi kuno kwe tuwangaalira oba eryo siteepu gyokkako nti oba nzise wansi amagombe gatambula naffe kikyotegeeza gali era ekyo lyose n'okibuuza geyeena n'amagombe bintu byanjawulo mu amagombe go gatambulira kuno ku nsi kubanga go mapakasi ga geyeena gatambulira ku nsi mu nsi ey'obutalabika ey'emyoyo kyekiva olaba osobola olotanga ofudde obanga bagenda kuziika omuntu kati gwe byona bitandika okufiirizibwa notandika okusiraana okuva ku olwo mpaka kakati tudduke tudde ku kifaananyi kiri eno wetwatuuka eno mu geyeena wetwatuuka mu magombe muno mwe baali batudde waliyo zi meeting nga balwanyisa ekigambo kya Katonda bateekateekera ekkanisa bateekateekera abaweereza ab'enjawulo emyoyo gijja gyambala abantu omuweereza abadde aweereza obulungi ennyo n'agwa obwenzi ne bumwambala era nze bannange nsaasiranye abantu abanyiigira abantu sometimes buli olaba nga omusumba waagudde tonenya musumba wo nenya ggwe kubanga toyimiridde mu kusabira omusumba nga toli ekitange mu mwoyo is my spiritual father nga akulambika mukulambika kitegeeza nsingako mu kumanya ate nze mubeererawo nti nga ne bayibuli nga ntokomanga kyogamba singa si be bakulira okwegayira mu kanisa kati omusumba ayimirirawo lwabegayirizi era kanisa etalina begayirizi bayimiridde evegwa mu buzibu era wosangayo emisango egito togiwakanira nnyo naye eri abasumba nga be byonna ng'omwegayirizi yateekawo mukyala we baana be so nga buli kintu kyonna kitambulira mu ssaako ye kati kakubuulire waliwo ebintu ebikaluba mu buweereza kati nze owulira nze negayirira nnyo lwaki kubanga abaweereza babeera tebaliiwo kati ate abaana b'omusumba ne mukyala we kati waliwo wentuuka tosobola kubaganya kwebaka mu nju ng'ekkanisa temuli mu bantu kati ye najja n'agenda ebuziba kati gwe avudde eno tosobola kusanga muntu ng'ali buziba kati gwe n'oleetawo omwoyo gwe tutategeera bulungi naye eri abakikulembesa okumanya okwansi atobampa njagala kubuulira njiri tutambule mu linnya erya Yesu Kristo. So amagombe gasuula abasumba bamwe nga temubasabidde gabasuulira ddala amagombe gayiiya ge gakuliyetinga za accident ge gakola ki ge gatambulira mu bintu ebyenjawulo gafubanga we gasobola galabe nga gatwala abantu mu geyeena ebintu ebisinga obungi kubitwala mu bantu mu geyeena twazze nga tubyogerako katugende tuyingire munda mu geyeena kando tukabuuze omuntu bw'afa nga abadde akola bulungi nga mutuukirivu agenda ku magombe kati oyo afudde nga mutuukirivu y'omwoyo gugenda twogera ku ggulu era tulimanyi bulungi ebbanga lye nagenda mu ggulu saasangayo ku muntu gwe mmanyi naye nga baaliyo oyagala tubuuke step just njagadde kumanya nti bwe gaba nga amagombe mupakasi wa geyeena kitegeeza omutuukirivu tawunya namu njagadde okubeera clarified kuba yaba yakola ebiri against geyeena so gaba tegamwetaaga nti wa wasooka oterekebwa ng'enkomerero tennatuuka kaakati
ze njogera obubaka Katonda bwampadde obubaka bwatampadde sibwogera obwo Mukama teyabumpa. Tugende mu Geyeena. Abaala ba story eri eyakoma twakoma Musumba agamba ebimu ku byakutwaza mu Geyeena wagujubanira ebyobugagga biwalaba. Tandikira ekkuba eryali erifunda eryali erigazi lyatandika okufunda ng'otambula ogenda ntambula ngenda nentandika okuwulira obudde bw'emagombe obudde omanyi nagambye gali gakolera wamu nentandika okuwulira emiranga nentandika okufiiringa emiranga n'obulumi ne mugamba ssebo taata tukome wano nzizaayo maze banga nga nkusaba naye sikusabangako bulumi buno bwempulira ne woowulira buwuliza eddoboozi lya Geyeena obulumi obuwulira Geyeena naye eri kuno kunsi ebyo bifo bya Mukama Katonda byakweka ekyo kifo kikweke era bw'okigenda mutakuwa kumanya nti wakiri wano takuwa kumanya nti bakiri wano ate era takuwala kumanya abantu bakirimu okujjako ng'omwoyo wa Mukama akuyambye buyambi. Kakati we natuuka mu Geyeena we natuuka nentandika okuwulira amaloboozi gali nemwegayi nemugamba nzaayo n'agamba njagala ogenda olabe ebintu bino ogenda obigambe buli muntu akyeyonoonesa genda obigambe buli muntu akwata ekitala natta munne genda obigambe buli muntu alimba ageya avuma atta akola buli kikolobero buli kintu kyomanyi nga sikyabwa Katonda genda okigambe bamalaya abetunda ku nguudo abambala enkunamyo genda okigamba abantu ab'enjawulo olaba amagombe okimanyi gayiya n'obuviiri stayiro z'enviiri okimanyi nti waliwo stayiro z'enviiri ez'abakyala nga naye zo nviiri z'amagombe direct mpulira bibyo let us katusabire ebintu byetukozesa baganda bange sabire ebintu byokozesa earring ezo bana gakola empeta amagombe kakati nga ntuuka mpulira enduulu nga ntandika okuwulira obulumi nga naye bukwatikako obulumi kakati bw'otuuka ate eriyo buli kintu ekiriyo kyonna kiba kiramu kyekiva olaba omuntu ofa omubiri n'oguleka eno naye ate bagamba nti obeera mu Geyeena ng'okiba omuliro bw'otuuka eri oba mu nsi y'emyoyo oba mulamu oba ofiiringa ekitenkanika nentandika okuwulira obulumi okukaaba amaziga okulaba ennaku okulumwa obujiji banyabo ne bassebo nennengera ennyanja y'omuliro eyogerwako ku 15 nendaba ekinnya obunnya obutakoma nga buli mu kkala ng'eya ttatu kibulubulu kibulaka kiwaiti oba okiraba nga waliyo omukka oguluma ogw'omukka ogw'obusungu bwa Katonda Bayibuli gweyogerako netukkirira netugenda netandika okulya nga obulumi bunzita naye nga imagine saagendayo kubonerezebwa wabula nagenda kulambula naye nga naawe oloza nga naye nange ndoza ne mugamba omwoyo wa Mukama nga mpulira nfa nga mpulira nzigwawo nangamba kango Bayibuli egamba nti mpita nange nakuyitaba nenkwoleka ebikulu n'ebinene n'ebyamaanyi balala bye batamanyi we yangamba ekigambo ekyo nenesika nempulira nga ndi fine obwangu nenkizuula omanyi omwoyo wa Mukama wabeera mu waliwo abantu kati nze nali ngenda naye ate mwattu nga tandiimu wabula nga nze ndi muye kwebali kakati wentuuka mu Geyeena omuliro nempe agunyinze gwe mmala okubuuza omwoyo nansomera ekyawandiikwa nempulira nga nzikakkanye kati ne mugamba omwoyo wa Mukama nkusaba onnyambe ontaase kubanga wano wendi siyinza we nayogera ekigambo ekyo neŋŋamba mwoyo wa Mukama nkusaba onnyambe ontaase wano wendi siyinza banyabo ne basseba bampuliriza nentandika okufuna revelation y'ebyawandiikibwa byonna bye nali nsomye nga mbifunira mu Geyeena we natandika okwogerako kimu
nga buli wenjogere kyawandikibwa twatandika okugenda nga siwulira pain yonna wabula nga mpulira okukaaba nga ndaba okukaaba kw'abantu nga ndaba envunyu eziri abantu eziyita maaso ne mumannyo ne zimuguuka mu maaso ne kizimuddamu banyabo ne basebe eri waliyo ebibowabowa bikufumita ne kikuyingira ne kigukira mu liiso ne kifulumira eno kyokka wekiyita ne kigukira kisikayo ennyama ate wekivaayo ne weegatta ate ekirala ne kijja ne kiyitawo sitaani alina amafumu. Oyogera bw'otyo otusigira ekifaananyi kiraga nti olidde mu Geyeni eri abatandika okugendayo. Ababonerezebwa kati we bali abagendayo ate likulinda musango. Let me tell you, simanyi nkola Mukama gye yakikolamu, naye ate nze we nagendayo mu Geyena nasangayo n'omuntu gwe mmanyi tugenda tutuukayo mu Geyena ate oyo Yesu yamwogerako kubanga yafaata yali muganda wange. Kaakati sitaani omanyi yakolanga abeera eri ng'ayokyezza obuntu busita butaano kyekivola amwegendereze nnyo 5 star ezo nga akutte ekyuma nga wakwata ekyuma kineno n'akiteeka mu muliro ne kimyuka najja n'akireeta n'akituuza oba ku ttama oba ku liiso oba wakyo kawamala okituuzawo obulumi n'olajana bw'okoowa okulajana ate n'akijjawo ate ennyama ate ne waddamu ne weewumba ate obeera okyali awo akeebumba ate kino ne kikwokya ate omukka ogw'obusungu bwa Katonda nagwo ne gukunyookera. Banyabo ne bassebo mu Geyena wali obulumi kango neepanka nti nali bondya neepanka nti nali wakabi nali mugezigezi nali muculumpanya muyaayo omugwagwa nagwa ku kizibu ky'essirabanga. Banyabo ne bassebo twatambula ebyawandiikibwa ne binzigwako mujjukire nze saasoma kati nga Bayibuli nyina ntono nnyo kubanga nkwata buno yiriri bokka bwe boogera mu kyaki Bayibuli no gifaako nga sigifaako ne ngamba omwoyo wa Mukama ne mugamba ssebo taata nkwegayiridde munange simanyi byawandiikibwa naye nkusaba onnyambeko ojja tutambule ffenna we namuyita nangamba musabe muli weewa munoonye muliraba mukonkone muliggulirwawo nansomera ekyo kyawandiikibwa ne nzikakkana bannange nakyo ne kyaggwawo ne buntandika bupya ne mugamba Mukama wange nze saasoma Bayibuli saasoma ensonga lwaki mbadde nga sisoma Bayibuli kubanga nze saasoma saagenda kusomera kusoma nansomera ekyawandiikibwa mu Jemusi nangamba kyawandiikibwa munsabenga amagezi nange naagaba wanga ne mugamba omwoyo wa Mukama saagala kulinda nkwegayiridde nkusaba ompa amagezi nsobola okutambula obulungi naawe nga sensitadde mu maaso go. Kasita nayogera ekigambo ekyo omwoyo wa Mukama nankwata nanzijula n'atandika okumbikkulira Bayibuli mu nze. Eyavaayo yali agenzeyo nga simanyi kusoma simanyi kuwandiika navaayo nga nsoma Oluzungu nsoma Oluganda nsoma Oluganda nzisoma era nsoma ne Bayibuli n'ey'Oluganda ate nga saasomako teri agikusomesa saasomako nze nagenda okula okutegeerategeramu kyenzijukira we natandika okutegerera nga batusalira olusuku lw'ebitooke layini 5 ez'ebitooke kati nga bano abaana b'ewaka bagendanga ku ssomero be bakkirizanga okusoma balimanga 2 kati ffere tulima 5 basigala ewaka nga ekyomugaso kye tukola bali we bakomawo ne bannaye bali eri family Mukama webale tuwonya busamize mbasabira Mukama abawonya obusamize era nsaba buli kyusa ali kuno ku channel ng'osobola okuyimirira nange mu kya kamera ng'osobola okungulira kamera wangamba ya 3 kitundu eno etaga kyotaga kamera nga ya 3 kitundu milioni 3 n'ekitundu nyenda kutambula nze nga we mundaba Pastor Kango nyende nga nkukuta nyambala ebigoye bwange ebiraga ennaku era awe ndi twako yo size njala ko yongerako n'ekiviri kati we malo kyeyongerako nkikube mu bwenti otunulira omutwe gwange zo simbi zibula mukuba nange wanemereddemu lulika nkumaliremu nawe owulire okikakase kakati nefule fane kati ngende nga agenza okunoonya omukisa wentuuka musaba ntuule ku kaliba ne ku lubugo kati owa kamera wange naye ngenda naye nga ndi mabega tuyina engeri gye tujja ogibaginga kamera oyo yampadde amagezi nti kamera eyo tujja gizimbira mu nsawo
mu laptop bag nga yote va wano jukira abasawo wetwagenda nga yokuloga kyali bwekiti twagenda nga nakavera kafoba n'ensawo yaffe kati ngebe tobireka we bakuwa emitiijo oba ebyawongo byo opakira upakizi wano ekintu ekisinga okukuumibwa lyeddogo kankunyumizeeko ekirala fete twakeberanga kasita twagambanga mu ssabo nti mugera ogera waayo emitwalo 15 tetwazibalangamu tagamba iye teka waawo amayembe gabale wafuulanga mafuule bakwaliko eddala sinze yali ajjanjaba taata wange yali ajjanjaba yalina empewo bayafuulanga mafuule yalina empewo kati anti zo zitiisa zikumira abantu mu ntiisa ati akyusa eddoboozi era n'abafere bangi waliwo abalala nga bo mufere nga talina akwadde akawewo nabo nali mbalabyeko nga musamize ng'alina n'essabo ng'alinako n'embogo n'ebirala naye nga talina akwadde akawewo ku mutwe ogenda kunyumiza bintu ku nseko iye nze mukama mwagala twala kamera mu mbuga tejja kwata gwe omanyi amayembe ogenda kulaba will of God banyabo ne basebo njagala tukikole kulaga buyinza bwa Katonda njagala kino ekintu tukikole buli muntu akakasente Katonda gwe tuweereza munene nyenda kwata kamera waliwo omulala agenda ogikwata gwe ngenda okukwata musabire mwana oyitinge tusabe tweteeketeekere essabo olutalo okulumbagana olutalo n'oluwangula oyina lubeera munda muddwo abantu bangi beewalambu tetubeera na balogo tetubeera na basamize naye woba oyagala okuwangula olutalo nga oyajja kubuulira njiri wobeera ng'ogibulya mu batuukirivu oba omala biseera kyekiva olaba kunene tusangako n'abatuvuma kuno comment section abo betwagala mutuvume naye mumanye nti buli omutuvuma amagombe gabalindiridde abakolinso 3:6 eyogera ku busungu bwa Katonda obulijja ku nsi kuno baganda banga bampuliriza obusungu bwa Katonda bwa ddala ate obusungu bwa Katonda buli real bukwatikako osobola bukwata bwoti abanyiga n'okusinga Katonda nze ndabo obusungu n'amaanyi ge mukozesanga munyize musingako ne Katonda mwinenge gye munnyonnyolamu obusungu gwe kubanga lwansonga nze mbumanyiko nalimbulezezzaako omanyi bagamba muto takabira kyakoze eki kyatalabye kyatayina tekikabya muto kakati gwe kikwogeza ekyo lwaki tonyigira mu busungu lwaki tonyigira kibi kubanga tulaba nko kibi okitwala wekireeta busungu ani nzoba oli oba yatulaba oba gwe kubanga ekyo kibuuzo gwakibuuzizza awayagala bba waayira ebibuuzo ebiziga mbibuuza kwabo kuba bimba bibuuza nagamba soda lwaki abagende mu comment section by the way tugenda kutandika okuddamu ebibuuzo by'abantu nina ne mukwano gwange lero gwenda byeko mulangira ayagala nnyo Prophet Matayo angambye soda lwaki abasajja bajja ne boogera ebintu ebyekiralu ku channel yo kati abo embuulizaawo abo bemulina okyusa abo kati kiri bwe kiti bino ebigambo bangi nnyo ababiwulya nga byakiralu naye abo balina okubikkulirwa okutonotono okw'omwoyo wa Mukama oba okungi abo babiraba ne babitegeera era abamu ababiraba batwambaza ne batugulira ne ku ngoye ne twambala ne tujja tubibuulire so yaga ku exposinga kiri mu ssabo ngenda kirumbagana kati ngenda kwata kamera yange njikokere mu nsawa neeno ngiyiseemu nyinege gyenjo gisibamu bulungi nnyo etereremu we mala okutereramu kati onanva mabega nga ntuula nga nyimira mu ssabo nga atuula kati yajja kutuula mu ango ennungi kubanga ngenda mutendeka atera ngenda sala omwoyo wa Mukama amutendeke ekyokukola ekyaddala kubanga yajja beera amanya wali kamera ajja giterezanga bulungi kakati we ntuula wali mu ssabo ngenda beera nga nasabye omwoyo wa Mukama nga yanziseeko nabi kachendi kati we mala watandika okuyita ensimbuze nga muganda yo kimanyi weetaaga okulokoka nga mugamba wulira omuliro gwa Katonda njagala mumulabeko mu ssabo nga asansabaga njagala mulabe ssabo let me tell you nze nakochaka lumbagana bati nga bote babalumbaganya tebatulumbagana gomanye omanye abibiroto bya gasota bya basula balota abatulaba omanye omulogo aloza abantu banyabo ne basebo sitani abo bebaletera ddala sitani kati twagala fecho tetugenda okola sitani alumbaganye Katonda alumbaganye kanisa najikuba emirundi n'emirundi atulumbaganye fatulumbaganye nze kambabulire ife kasitani kanumye enjala kambabuliyeko nga ndi ku street nalumu enjala olunaku lumu abagundi bano anabayola kasasiro ne bajja kati abayola kasasiro bwe bajja ne baleeta kino ekikeesi. Do you believe what? That it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes,
It's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Abakasasiro ne baleeta ekibaketi kino ekya plastic kino ebya green nga bakisindika kali bakiyisitula okiyiwayo ngambalaba ngamba mukama nanyamba nefunamu just ekitoketoke oba ekiwogogo mukama yankolera ekyamagero sitani nga yakujoza akasajja kajoga nange ngenda kukajoga mbasaba tuyimirire njoka njoga akasajja ako nenda be ekigati nekigwa bwe kyagwa ekigati we pu wansi nenziruka emisinde nenchikwata kubanga ono yali akiyoza ekitiyo akikanyugeyo nga kimeze enviiri newe nakikwata nze nasinziira nga ninga kita ngenjala ennuma nga mpulira nfenjala nga nywedde amazzi g'omudumu kati waliwo awali nana hoteli waawo awo bayita wanzati nali ntambula butambuzi nga naye saasoma nga n'ebyalo sibimanyi Kampala ye nayina ndi wano naye simanyi manyi nti wokwata wano eno fulumira wali ebyalo yali yankola sitani yali yankola kefujjo ekigati okibaka nenkibaka nenkivubeera nenkirya kati bana abaana bali bagudde gate ne bantunuulira nenzinga ekigati nga kiriko n'envi sitani yanumya sitani yambonyabonya sitani mukyawa mu linnya lya Yesu era sitani yakubonyabonya obentegeka embi eza family yo sitani yatwala kankubuli tosobola genda mu ssabo okujjako nga sitani akukemera nakutwala mu ssabo bazadde bange nze kyandetera okubonabona kuleeta byawongo abantu ne bakyuka ne bafuuka byawongo abantu ne bankuba nze waneena amagulu gange wabula bannayi kambabuulire nze mpise mu kunyigirizibwa sitani n'olw'ensonga eyo fire ogenda abajoga muliro gugenda kuboocha mugenda kulaba era mugendeyo ku YouTube channel yaffe ya Local International Ministries Matuga wandika mu Local International Ministries Matuga subscribinga lindirira kasa tumalo funa channel gundi yaffe kamera yaffe bana akafaananyi kamwe kemuteekayo kafunyo bane nze linaja ku Local channel yamwe bane omufaananyi bubi nnyo musumba mubiwulira omwankwata ne munteekayo sibungaze nani nga akabumbe sinze mutono batsaba ne banyabo abagoberera Local bogenda ku channel sebo bateekayo sebo nga tuliwa ninga mpaana nga akabumbe dani nateeka muko ka filter ne mu muntu ala moli gino netukiriza Katonda agenda tuwa kamera agenda tuwa kamera yakola fujjo genda masanga wama kamera gimugenda okugula yakulumbagana territories za sitani tokiruma mwejo za sitani njagala olunaku lumu kyokka neri batenda jumba lubowa mbusimanya oyo musajja saba kongozi saba kabona ajanta ndegeko atawo sibatya kubanga naye atulumbagana nnyo n'atwogerera olumbagana aba batalina kisa kya Katonda. Let me tell you, alumbagana aba batalina kisa kya Katonda. Muzongo lonje naku zino musongo. Wobera ngo ina Yesu kutsaidiyo. Buli kimu kifuka ize. Oluzungu ina lunjo ligata aluyigira mugeyena. Bakuba mukuru anangira kuli mubiri. Na ye it's okay. It's okay. Muzumba. So kamera ekibakikolako. Twagazuunzike. Tuli mugeyena alieri. Omwoyo mutukuvu akwambala. Omwoyo mutukuvu anyambala. Atandiko kunambuza geyena. Kati akabate we kajira ebyawandikwa binzigwako. Banyabo ne baseba bampuliza musome Bible zammwe. Kubanga we mutasoma Bible zammwe mugenda sanga akati abaga. We mutasoma Bible zammwe mugenda kulaba ennaku. Kakati munange oyina yinyiriringa mmeka mutwe. Ninayo basiro sirumu abe Galatia ni abaloga. Anti uwulira. Walonekane omusomba kanka kulage akonna kakwa. Mumanyiyo bibi byokka. No kanu kalungi nakakwata twali bamu bavubuka. Nga tuso akutekalimva mu mutwe. Kagwa gendo kasomera abantu. Kale kakali waneno. Nakakwata kalungi nonno.
ngera 3:29 kagamba katya abawala abangi abakola ebyokwegendereza naye gwe obasinga bonna abawala bangi ngera 3:29 kati nawe kakukwata omanyi awulira nkubulire kati oli yajjana ngagenda ng'omuwala ansindikira obusente bwe ali eyo Saudi Arabia nga nsindikira kati weyamalanga ngamba musumba nze mbadde nsupportinga nga bba wange gwe nimbagamba banayi muwulira namubiru Olivia Muwana ali eyo kati aniza abobeze ettooke mukazi wattu atamanyi byenjagala kati akimanyi nkoowa kati afumbye ettooke leero anti lwa mukaaga abaayo olalo n'olunyiriri kati owulya gwe wakwata olwo kati oli nayo manyi kyeyakola nga nzirusa mu bakoliiso 7 nga ngamba ate mumaŋŋananga kati wagamba kale kati tukole bukozi kati naawe olaba banange kano akagambo mu butufu mu byawandikibwa byonna lwaki wakwatamu kano mu buto anti bayibuli ekwana bayibuli lewaana abawala bangi abakola ebyokwegendeza nye gwe obasinze bonna gwe line nozigamba omwana leero sitigala nga ali waggulu esani ayina ettima fire ali amistani awonze fire ya akuyimu tosobola kugamba nti nogwe mu byawandikibwa ogenda kigambo omu oba bonna ogenda kibagamba bawala bonna kale Yesu yebazi tugende maaso bagana bagatulaba yebyawandikibwa musumba nompezaawo ninayo olulye atubireke kama sife abulenyalisa nokweba okukibolo okusaza nanti jukira kale tukireka awo wetutyonga wekiri ninamune kali eri kakati abatulaba tubasaba musubscribing mulaiking tugende maaso bana abagenda okunyumirirwa mu ndongo at least leka ffe tuwulye ekigambo kya Katonda ngati wetunyumirwa ffe tuli free Bible egamba nti twafuuka baddembe wetwamala okukiza Yesu Kristo so bw'oba tolina byawandikibwa mu mutwe obusungu bwa Mukama bukulindiridde kirisi kirejjanga kirisi kirabanga nalaba embeera gye nali sitegeeranga mu bulamu bwange nenebaza Mukama nti akaseera katuuka ne tubaako wetukoma okulambula ku lunaku olwo omwoyo wa Mukama nansitula nanziza nanteeka mu kafo nyini weyanzija nankuutira nangamba genda ebigambo ebyo bigamba abantu bonna mu bufunze wamalayo lunaku lumu wamalayo ki kati ate wotuuka eri mu nsi y'emyoyo eddakiika ya wano emu eri esobola obeera omwaka musobola olambula ebintu bya myaka 5 so eri ebbanga lyokka lyewavaano ku nsi ebintu byewalambula ate ekyewuunyisa era ekintu ekyo nakyewuunya nnyo nalaba ebintu bingi naye nagenda 8:2 nenkomawo nagenda okuddamu mu kifo kyange lwakuba saakirowolezaawo kubikkula simu naye nagenda okulaba nga kuyiseeko eddakiika nga 3 ku simu ku ddakiika 2 ku ssaawa 8:2 ensi y'emyoyo ngazi kyekiva olaba Mukama atuma abantu banjawulo bayidawe Mukama bino tebituma nze nzekka ojuka ekibuzo kyenakubuza nga wakajja wano kyali kibuzo kitaata nti lwaki buli agamba nti yagenda emagombe oba mu ggulu buli omu anyumya bubwe ng'ate ebifo byebimu kubanga nene buli bunnya butakoma kati okwagala kwa Katonda nyini kitonda yayagala naga kankuyise mu mulyango gw'emmanju kankuyise mu kaneno ka exit kankuyise mu main gate kankuyise waneeno naye nga wonna watuuka mu magombe kubanga kyantabula dda nina abantu bangi bensikani nga buli mwaga amaze nagendako mu ggulu nono magombe ne buli omwapa version kakati nze wendikwata ku kyawandiikibwa wenkwata ku kyawandiikibwa abantu kyebasinga okukyusakyusa era kyebasinga okwagala okubuulirako baagala nnyo okubuulira ku Malaki 3 kati nze wenkikwatako nkijjamu message ndala nnyo teba yakusabiriza ssente wabula eba yakusomesa bantu bano bagamba simanyi obutawayo kweta ekikolimo oba temujjanga mu ngalo ya Mukama kituufu naye ate bo balina engeri gye bakipika mu ngeri yaabwe kati buli Mukama amuwa okulungamizibwa mu ngeri ye banyabo ne basebo lwaki twagala tugende wamu kitegeeza Katonda mutono nnyo ekifo Katonda kyakola
okuteeka mu ensi yonna neno jukira America asibwa mu Guyana na muddugavu kati wona wagenda abantu aba bagenze mu Guyana ngolowoza wayinza beera watono kyenkana ki mpozi n'ekirala fe munjiri yaffe gye tubuulira mu crusade mutwegatteko tugere tubuulye crusade ate mutwegatteko ku njiri ya makomera mukama yantwala mukomera nandagayo abantu bangi beetaaga Katonda mukomera era nawo tugendayo tufunayo olunaku lumu mu mwezi ne tugendayo era wabeewo abatwegattako gobanga olina national ID yo tugenda makomera gali agamalaya manene gapa prison Luzira eri ababedde ne tugenda eno mu Kitalya wetutyo makomera aga manene ne tubulira yenjiri kakati mujje mutwegatteko sindikayo akosindise ogambe nti nako katwalo kagabira abasibe tubagulira kasabuni tubagulira ekintu ekyenjawulo tugenda nakyo omwana ngamba mute bakyagala gulira basibe sabuni bamukozesa birala bakoza aboye yetima iya musumaza bya mumani nzebwe mbafuna ankubulire buli kiri munsi nkibagamba katika nkubulire sitani akutegeeza kyayagala ate otegeere mbo bamisibizinga sabuni oyo era mbo sabuni atambula nze nange bansiba naliyo mukomera sabuni tekitegeeza nti buli aliyo yayononeka ebisiyaga gyebiri naye gyali neffe tebitukwatako era uwo mubuulira enjiri kati ekyo tugenda okumalayo tugenda mutwalayo tubagambe nti akola kwoza takola kwonoone maaso ga Katonda sabuni talina mulimu mulala akola kwoza kunaaba tayonoona maaso ga Katonda kakati ekyo kyekitwala mu makomera okubeera nga tubuulira enjiri so mujje mutwegatteko mutusupportinge oba mutugulira motoka ne tugendera mu motoka mujigule tugendere mu motoka tubulire enjiri oba tukera nze ngendayo nembulira enjiri ate nga nkyali ne gundi sijja kyogera mujje tugendeyo tubulire enjiri fenna abantu abasobola okulaba Mukama ate abantu bali mukomera bakkiriza mangu Katonda olwembeera ate era walaba ko kulwembeera ng'akimanyi bulungi ekifo kyalimu talisobola kukivaamu Mukama n'akimujjamu ategeerera ddala Katonda ate jjukira ekisa ekyo Mukama yakimpa jjukira ku kyakinza abasajja bonna bennyinayo mujje mwapa prison mulabe ku basajja Mukama Katonda mugundi mujje ku Rock International Ministries Matugga mulabe ku basajja Mukama bakoleze ebyekisa abasajja bennyinayo bonna twali nabo apa prison nebabulira enjiri kati jjukira we bansiba ekanisa neesaasaana kasitani we kakuba endipo nekewaana ekanisa neesaasaana kumbe ate ngenze kuno nayo baddenjala simani kubanga bana abasaasaana bagamba musumba labika si muntu mulungi abo ne badduka ne bagenda kati mukudduka ne bagenda makanisa malala twebaza Mukama tebagenda mu ssabo kakati batagenda makanisa bagenda makanisa malala ne batagenda mu ssabo kati ate feno mu upper prison gye twagenda ne tusanga yate bana abonoonyi Mukama bye yatusindikira ne tubabuulira ne tubavuba nyina y'abasirikale abasabira ku chachi ku Rock International Ministries naye nga makomera eyo gye twabeeranga gye nabuuliriranga no tubulya story ekomera yonna jaji babuulira sikati tatuukayo omanyi abalungamizi b'omwoyo wa Katonda n'ekyo nakyo tokimanyi wekiri simanyi abo bana ba Katonda mugenda yosome Bible yo genda yosome Bible yo mulinnya erya Yesu amina kakati musumba wavaayo mu Guyana biwala byali bingi ne mu mboozi omulimu okugenda mu ggulu njagala episode eddako tutandikiraawo tugenda kusooka tumaleyo Guyana lwa nsonga sibabuulidde abantu abagendayo n'emisango gye baakola waliwo emisango Mukama gye yambikulira kati yambikulira omusango munene n'omusango mutono nambuulira nange obusibe bwange obwansiba ekyandeetera kubanga nandaga nange omuntu gwe naleetera okugenda mu Guyana ate nga nange yandeetera okumukolimira okugenda mu Guyana kakati awo tujja kwogerawo tujja tandikiraawo so wumba obasibulo basobera n'ennamba y'essimu ayagala okwegattako mu nteekateeka zonna wakufunira kubeera genda labikira mu episode 2 ebyaddala tulina plan gye tulina bagita tukuyita kubuulira njiri okulangirira revival mu nsi yonna tugiyita Wake Up Uganda kakati enjiri eyo tugikola tugenda nga tubuulira door to door tukwata abantu ne tuyiika mu kitundu gye tutegese crusade ku makya tutandika ku makya
ne tutandika okubuulira kyalo kyo nacho nayo tukimala ekawungeezi ne tusumulula ettendo ne tubabuulira ekigambo tubabuulira ku gana amadda ga Kristo ne tubabuulira ku geyena wetumaliriza ne tubaswibula kati abalokose ne tubalagirira amakanisa agali okumpi abasobola okujja kuloko ne bajja kati tukikola ekyo twasalawo kikolanga buli mwezi tufunayo district emu gye tugendamu twagala buli district mu Uganda tugituuke mukko kakati okuzanguyiriza twetaga support tusobole okikola mangu tusobole okutuuka ate nga ne makomera twetaga kugendayo obuweereza bw'abaana butwetaagisa sisobola kikolanga Pastor Kango kubanga niwe mbeera nga bantenda ne luli we nakolanga emize gy'okubba nali kisobola n'olw'ensonga eyo mbasaba tukwatire wamu nga munkubireko mbasaba munkubireko ku namba yange ya 0779 bisatu ana muimu 12 0779 779 300 41 2 nkubirako okumanya ebigenda maaso n'okumanya kyonna kyo wetaaga okumanya oyagala kusabirako oyina ekirooto by the way ebirooto nvunula nnyo ebirooto mbivunula bulungi nnyo nnyini ddala nkubirako tuvunula ebirooto byo tulabe mukama wawe ayagala okuteeka ayagala kwogerako naawe akugoba mu maaso ge sitaani yakukema akulumbagana ebyo byonna tusobole okubiraba obutego bw'omubi sitaani tubugwemu mu linnya erya mukama waffe Yesu Kristo mbagala nnyo twesangeyo ku Local International Ministries ematugga ne mu crusade enakifuma nga ku Lwokutaano olusembayo mu mwezi guno ogwo kumeka gwe tuli mu ogwokutaano siwe wao muzigo awo oba ontutte Gatonya Nsanja Nsigo Kafumula Mpawu muzigo jukira nze ndi mixed Mutunda mukulu kusaba bitungo Musene n'entembu jukira kati nze ndi wanjawulo mukko nange neewunya njabbi kuyigiriza ndimu Nankoogu ndimu Mwiriwe ndimu okulanya okw'Abaganda mmanyi okulanya ndi musajja Muganda era temunampuliyako nga njogera lulimi lulala naye nga omuna ati ebyo sibitegera bulungi naye ekisa kya Katonda twesangeyo ebyo bigumu olane baddani abo mbeera nabo tebabimanyi Kazooba Walumbe Mukasa Kiwanuka Nagawonye Wamunyi wangu olimu bintu ekikadde nawe tetegereza banga ki birthday yaddi ebyo sebo sibya musamizi Oluganda nakabala so makolo basoba ne banyabo abagoberera tutero saaga muko n'ekigendwa kya kumakinga sure olime kubowa wewa era abamanyi mu kimanyi walo n'abasimiraga Musumba Kango bo bakabotu bwagalanya so genda maaso ngo subscribinga ye wali ajja sigala nga akuweereza paka kama batukumira Export TV to the world.